Ankulamusizaako gwe Nandaba amanya n'eddoboozi batokke yenze munnamu. Nziza okuwa amawulire genfunyeewo ku ssaabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform Chairman Nyanzi. Gwe nange obadde tokimanyi oba gy'obadde tebadde intaneti obanga wakazuukuka nga wabadde otamidde ku nnaku 2. Chairman Nyanzi yawambiddwa. Olunaku olwajjo bamuwambiddeawo ku 2. Chairman Nyanzi yawambiddwa. Abasajja ababadde bakutte emmundu nga zisukka ne mu 10 nga bali muleeya. Waliwo akavidiyo akatambula ku social media nga kalaga poliisi bwe yabadde ekutte Chairman Nyanzi. Akavidiyo ako kakadde. Bino tebyabadde bya poliisi. Kavidiyo ako kakadde. Era gwe nazze ng'ogoberera ensonga zino oteekeddwa okuba nga we byatuukirawo wali obiraba oba omanyi ddi we byatuukirawo nawa we byatuukirawo. Chairman Nyanzi okukwatibwako okwajjo tewaliwo vidiyo eraga ku ngeri gye bamukutte. Era nno we ŋŋambira n'abakungu mu kibiina kya National Unity Platform n'abakungu abasigadde. Si kirungi simanyi oba Chairman Nyanzi adde n'abantu bameka naye kirungi okutambula n'omwana owa kamera kuba kakati ebintu bye tulimu bya ddala ate nga tuli mu lutalo ate nga twakibagamba dda ne Museveni akimanyi nti tuli bayeekera. So olina okubeerayoko n'omwana owa kamera awo. Buli muntu alina okubeerako kamera kubanga kamera eyo ffenna tukimanyi nti kyekyokulwanyisa kye tulina. Era singa balinawo chance evu bayinza ekisenso Kyagulanyi Ssentamu nga tewali kamera singa bagikozesa dda naye lwakuba kati ye tavaako kamera. So abakungu David Ellis Rubongoya Chairman Nyanzi yennyini buli omu wayiswa Ssennyonyi n'abasigadde mwenna buli omu abeere ng'atambulako n'omuntu owa kamera. Just ekyo kirowoozo era nkikuwadde. Kaakati amawulire genfunye nga sigenda balwisaayo. Actually ekirala kansooke nkubule kino ekirala. Ndabyewo posta etambula ng'eraga United Forces of Change eyinayo okusaba special prayers eri Dr. Kanukiza Besigye n'abasiba abalala. Kati ne Chairman Nyanzi obeera omutaddemu oba okitegeera. Naye endowooza kale tutandikirawo ku ssaala ku prayers we tuba tutandikira mpola mpola naye ng'ekituufu ekyokukola ffenna tukimanyi kusituka. Era United Forces of Change ye Uganda nze essaawa yonna mbadde njirabanga joke. Ekisooka kuliko abatuufu kuliko n'abali awo nga balina akasajja ku mutima. Okitegeera lwakuba saagala ebyo bigenda nnyo mu maaso muyinza okugamba nti njawulayawula. Naye tutandikire mu kusaba naye nga mukimanyi bulungi ekyokukola. Actually buli muntu ekyokukola akimanyi ku mutima. Buli muntu yenna omunnayuganda ali mu nkyukakyuka amanyi ekyokukolera Museveni. Lwakuba tetwagala kikkiriza tetwagala kyatula tukiyitaayitako. Besigye yavaawo n'akugamba mbu akalulu tekajjako Museveni mbu agibwako maanyi mu kwekalakaasa. Okitegeera kati ffe ne tuvaayo ne tugala tujja kakozesa tujje ne protest vote. Package ya protest vote ogimanyi bulungi gyeggweera. Eggweerera mu kwekalakaasa kuteekawo mbeera nga bakakuttemu. Kitegeeza ffenna tukimanyi ansi entuufu mubeeramu akagambo okwekalakaasa ku nnakyemalira waba aluddeko nga bw'olaba Museveni. Okitegeera kaakati amawulire genfunye ku Chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi baŋŋambye ali mbuya baamututte mbuya. Ge mawulire ge nnaakafuna njagadde nga bagambe Chairman Nyanzi baamututte mbuya ne bamutokyalinga. Ekiro kyonna babadde bamutokyalinga Chairman Nyanzi. Era mu ttokya eno omusajja ne puleesha zaamukubye. Yatuuse akaseera mbu nga takyategeera puleesha nga zimukubye n'asirika nabo ne basooka ne basirisaamu naye nga Chairman Nyanzi gwe nange obadde omunoonya nze amawulire genfunye ali mbuya. Okitegeera ali mbuya gy'obeera omunoonyeza buli anoonya tandikira mbuya mpozzi nga bagenda mmuggyawo bujja gye baamututte gye baamutulugunyiriza ku orders za muhoozi. Ate nakikugambye gwe wenna tewali kirala kyakwasiddwa Chairman Nyanzi mu vidiyo gye nakoze ejjo ng'eno parade ey'abafuutu soja ekemettereddwa emmeeme bonna abantu abali mu gavumenti. Ndabe ne Nalweyiso naye ayogera bw'akemettererwa emmeeme. Ekintu bwe kiba nga kitono tekikutiisa tokyogera nako. Naye bonna baakemettereddwa emmeeme y'ensonga lwaki baatandise okuba nga bapiikinga era baatandikidde ku Chairman Nyanzi Ssaabakunzi. Katusabe era tukole ekisoboka
okulaba nga Chairman Nyanzi akalulu ke tugamba aka protest vote abasajja bano baba tebakyamulina nga bamutadda. Okitegeera kuba tulina okugenda mu kalulu ka protest vote ate naye kennyini alina okwesimbawo ekyo mukimanyi. So Chairman Nyanzi bamutulugunyizza bubi nnyo ne pressure ne zimukuba n'agwa wali. Embuya gega amawulire genziza okubawa amannya n'eddoboozi tugenda kuba twongeranga okuba updatinga kuba guno omulimu ffe twagwewa tugenda kuba tuba updatinga naye nga bannayuganda tulina ositukiramu nakyemalira atujooze ennyo ge mazima tulina ositukiramu olw'ensonga kati mpulidde agamba nga temunnagamba Free Besigye mumubuuze kye yakola. Kati bwe tuba tugamba muntu kye yakola ate ole yatta amakati g'akakadde k'abantu ekyo tokitugamba ffe eddembe ly'obuntu liba ddembe lya buntu. So baganda bange amannya n'eddoboozi batokke yenze munnammwe